Nkongolo girabe yayana ng'enoonya ekyokulya. Bebe Cool aliye ni skini ne babloga banno bannammwe nammwe abajjo bambira Kyagulanyi wetutyo wetubalaba ffe abali mu Nuupu. Twetutyo wetubalaba babako omulinga nkoko babakongolako ebyoya. Kakati ate babalaga nti babawa n'emmere kati we babawa emmere ne mulowooza nti babayambye nnyo. Kumbe be babakongola ebyoya. Ebintu eby'ekidongo. Abantu bemugenda ne mufukamirira babaweeyo akasente be babalumya obwavu. Kakati we babawanga mufukamira nnyo tweyanziza kumbe babawa ku ssente zammwe wa musolo. Kubanga kimanyikiddwa mu ggwanga Uganda abantu tebakyakolerera magoba bagoberera musolo. Buli ali mu dduuka bakolerera musolo. Bakozesa KCCA sima sente musolo business tezikyali mu magoba. Omuntu akulumya obwavu ate n'amala ajjanga malayika one yefuulanga akuyamba. Kati yemmwe enkoko enkongole zizo abadongo Kyagulanyi abanegula abagamba twekwate tudde engulu nugwe bawuuba muzunga dabo obukoko ebuzunga abadongo wamma bana Uganda Kyagulanyi lyessuubi munnange si bigambo byange singa nze ayogedde mwandigambye nsala omugambo eyo nga tuvuddeko eyo munnange Honorable Aida Nantaba yakawanga mudde oba mujjukira bulungi omwami yali chairman LC5 ewe Kayunga eyafa mu nfeeta atagerekeka era enkeera yalwo ne bamusanga ng'ali ku muwagulu ku muyembe oba gwali muti gwa ffene oba gwali muyembe ng'aleereeta ne bagamba yeetuze omukyala akawanga mudde Balero sina kubyogera ettaka lino lye lya Safefeka Safefeka bamuwanika lwa ttaka eryo ekyo nakyo kankyogere kasajja katukadduka ne stampu ne kava mu ofiisi ne kagenda mu nju nayo naye ettaka nga balyagala ate nga tekalina bukuumi era ne bamuteeka ku muti ne babalimba yeetuze batamutte n'olwekyo bannyabo ne basebo nze nina ennaku bwe nwandirwanye naye muganda wange kati essaawa zino takyalina kyakkola baamuyingiza mu ddiiru y'ettaka takyasobola kubeetaggulula era talina kyakkola alina okutambula ne muwala w'omunyazi ayagala tayagala so bwe mubalaba bonna wakati enkiiko Lugolobi bwagula tenti Jackie n'ateekamu obutebe kibi nnyo tetwandituusaawo tudda ku nsonga za Samida Maite Family ono yamuviiriddeyo mbu Bebe Cool amukozesa bukozesa kufunirako mileage lwakuba nti mbu alabise ekibiina kya NUP mbu tebafudde ku muntu waabwe kati mbu Bebe Cool mbu akwagala nnyo of course the Bebe Cool naye akozesa situation yo kufuniramu mileage kubanga yalabye NUP terina kyekoze kati era bulijjo mbaga Sami mbega kati Bebe Cool omukwano yagujjeewo ku Sami Bebe Cool apostinga ku bantu batamanye ebbanga ly'omulabidde abenaali mu balwala Bebe Cool nga tabapostinga lwaki Sami gwa postinga avuga nti mbega munnaffe Sami mu ddwaliro gyoli Bebe Cool obaka bwe yabumalirizaga nti wewabaawo kye mwetaaga mu ŋŋambe nga Bebe Cool omukwano yagujjawa oba Bebe Cool amaze okutegeera nti Sami kwava mu ddwaliro kyagenda okukola Bob Wine mbabuulira ebigambo bino Sami ayinza okuva Katani nasooka ayambala principal mbabuulira Sami ekimubonyabonya butaba na ludda tobeeranga matako mbiri akunda mu sitoni obubina bwe butalina ludda buli eno n'eno ne Bebe Cool obubaka bwe yatadde ku Twitter nange bwantiisiza naye Bebe Cool ekisa yakitandise ddi nga wanabenaale mu balwala bamobiliza benaale mu ninayo sebo basatu bemanyi balwadde abanonyeza president akalulu emitiana they are sick anko Bebe nga tabapostinga era postinga Sami abantu abamu bambega nze nawe buli kye nabagamba kijja tuukirira nabalabula dda ku muvubuka oyo Sami nembagamba ekalangala Sami tebamukwata Sami bw'owona bw'otiddayo okole obunize ku binnyo byo naye obadde watutama
abantu ne bafa n'osanyuka. So Uncle Bebe Cool sami muleka asasulire ebibibye tukwegayiridde. Yasekanga abantu balwadde omugenzi Isimaru yafa sami yaseka. Nagamba bamuse ababadde bamukozesa. Kakati naawe abakozesa naawe bakuvuddemu sami obadde omanyi nti NUP bakwanobo sami kati kiyige bakulaze obukyayi. NUP ekulaze nti tekumanyi tekwagala obeesibako bwesibi. Futu sojo omulamba n'olwala emyezi 2 wadde Lubongo y'okuteekayo ka tweet. NUP inabo bakataano mu 9 ndewatabayo na postinga sami nekana kabobi yanga nekatamwogerako. This is a real rejection. NUP kyemwakoze kibi nnyo. Temulaganga bantu bukyayibwe mutu. Sami buli jasinika ebinnyo. This era ekinjigiriza bayizawe teweesibanga ku bantu. Sami NUP tekwagala nakugamba. Abantu bebulaya kuseteza ne watabawa daleeta obutunda. Nga nawe ovayo kama mbumbu sibanyanze sami ndi ati bulijjo bwogamba. Nga Bob Wine bwakumanyi. Oyo Bob Wine oyo. Nga tuvuddeyo atudde ku nsonga z'Ebulange Mengo era ng'essawa ya kakati ensonga eziri mu ddiiro z'abataka. Munnange ono agambye nti abataka bano tibajja okuba nga obuulyawo ne basudde Obuganda. Ye abange katusooke tuwulire okwemulugunya kwe n'ensonga ze ne points zatuwa oba oliawo naawe oyinza okukopamu kamu bubiri n'okkirizaganya naye oba n'ogamba nti nedda kino nze nga bwe nkiraba si bwe kityo. Kikomeko yayogera so si yeekolera. Abataka ensobi yonna abataka gye bakola kizibu okujawula ku Bwakabaka bwa Buganda. Kubanga bagikolera mu taito nti abataka so singa abantu ssekinnoomu. Bwe basibagirwa awamu mu kaliba ke bayita abataka. Ekyo kye bali mu kukola bwe kiba kisaanyawo Buganda, Obwakabaka bw'e Buganda onaamatiza otya Abaganda nti ensobi eno tewagimanyaako oba tewagyetabaamu. Nzikiriza ti Obwakabaka bwange busobola okuba tebulina kye bumanyi ku bigenda mu maaso ate era nga kirabika bwe guli. Naye wadde nga tebumanyi kigenda mu maaso ate ekigenda mu maaso kisaanyizaawo ddala Obwakabaka bw'e Buganda. Bano we babeera bataka. Bataka baani? Abali wansi waani? Lwaki tetubeegaana? Bwe babanga kye bakola kya bulwa eri Obuganda, lwaki tetubeegaana? Kubanga wabeerawo akaseera ng'ekyokulwanyisa ky'osigazzaawo kyakwegaana muntu akolera ebintu mu linnya lyo. Sisuubira nti ekyo Museveni yakireese mu mutima mulungi lwa nsonga Ssaabasajja Kabaka bw'abanga yissa abataka, abataka ne bakwata ekkubo okugenda ewa Museveni abakoppeyo ku ssente bagule ettaka ne bw'aba tazibakoppye. Wabula ke bakyasanguza bwasanguza nti tukoppeyo ku ssente tugule ettaka. Abataka babeera bamaze okuttatta n'ekitiibwa kya Ssaabasajja Kabaka. Abataka okubakoppayo ku ssente bagule ettaka, ensobi endala nga bazisa baani? Oyo ye Ssaabataka? Wa we muligula? Mbukukaba kanjagala. Tibasiigira ddala ekifaananyi nti Buganda tekyaliwo. Kubanga abataka baba basabayo ku ssente bagule ettaka baliguleko ewala naye ku Kabaka njagala. Nti n'oluguudo oluva ku Twekobe okugenda e Bulange okusigira ddala ekifaananyi nti nawo si wa Buganda. Buganda bw'eba eyagala okukozesaawo egula buguzi, ekitiibwa kya nnyinimu kibeera kifa. Kakati bino byonna ebigenda mu maaso biba bisaanyawo Obwakabaka bwa Buganda. Kiriba kizibu okukakasa abazzi oba abaawo nti teweetaba.
mu kusaanyaawo Bwakabaka ng'ate abaabikola babikolera mu ddiba lyo. Tubeegaane. Awo ekyokulwanyisa ekiba kisigadde kubeegaana. Nakutegeeza Baganda nti bano we bajja gye muli tebakyakiikirira nze, kubanga tulabye baleese obulwa eri Obuganda era ebigendererwa bya bisobola ossaanyaawo Obuganda. Bwe banaatwala obutwa mu nzizi z'ekika ng'ate babutwalidde mu ddiba nti nnyinimu yatusindise. Abaaye Obwakabaka bwange buneegaana buti omuntu ajjidde mu ddiba lya Ssaabataka ne waabazze na bibi singa ali baamaze okututuusaako obulwa. Kwe kuteesa nti waliwo ekiseera we kituuka ng'endwadde tekyajjanjabirwa munda. Oluusi wabaawo ekiseera ekituuka ng'ekizibiti tulina okukiroopa. Kisekedde oyo okufuna ku mirembe yamala kwatula. Akalembereza kaalinawo olunaku olwaleero yamala kwatula. Obulwa obulabe obutulimu e Buganda tubusirikidde ebbanga paka ddi. Era abantu abakola ensobi nga Ssekinnoomu ng'ate bazikolera mu ddiba ly'Obwakabaka tunaabalwanyisa tutya nga tetubatereddeyo sigi n'ettako bigere? Kyokka ate bye banaakola tugenda kubyegaana tutya? Mulowooza tuwandiikibweko nga ffe abaafiirako Obwakabaka bwaffe? Aboogezi bwe baba boogera tebaba na bifo mu bibiina, just beetunuzaamu masimu kufulumya ndowooza zaabwe, era ne mu structures z'ebibiina tebaliimu. Naye bwe boogera ne muwulira nti bayitidde nti abo baana ba gundi. Gundi gamba ku baana bo. Abaana bo batuvuma tolina kyokolawo. Abaana bo batukola tolina kyokolawo wadde okubeegaana waakiri beegaane. Abaaye we wabaawo abantu abatuma abantu Ssekinnoomu okuvuma abantu wadde ng'abantu abo bemwogerako n'oluusi baba tebamanyi gye bali. Gundi gamba ku baana bo baatamanyi gye bali. Abatali bakulembeze mu kibiina baatamanyi gye babeera. Abakozesa okukozesa essimu bw'aba yalina okubagambako, ani alina okugamba ku bataka bano? Kugambye nze kikomeko. Bano abataka ani alina okubagambako? Era ani ayinza okubayimiriza? Era bye bakola bwe biba bisuula ekintu bavunaanyizibwa kwani? Kubanga mirundi mingi ekibasudde butagaa ku baana bano bakola bati. Ekibasudde butagaa mu bufunze ne mu buzita nga mukitadde ku b'okuntikka abamu be batalabangako babe batatuukangako. Abaaye Buganda bw'eneegwa oba abantu bano bwe bakola obulwa gunaasingaani? Era ekinaatusuula kinaavunaanyizibwani? Kinaagambwa kwani? Ani anaasongwamu? Kwe kugamba ebiseera ebisinga nnyini mufu n'ebbwaddene bwe tuba tetulina maanyi gayimiriza bikolwa byabwe, bwe tuba tetulina maanyi gabagambako, waakiri tubeegaane tuleme okubeera ekitundu okusaanyaawo Obwakabaka bwaffe. Kinaaba kizibu okukakasa ensi nti tetwetaba mu kusaanyaawo Obwakabaka bwaffe. Obote yasaanyaawo Kabaka, Museveni ali mu kusaanyaawo Bwakabaka. Kubanga Museveni yamanya Buganda entuufu. Buganda entuufu eri mu bika. Ebika bikulemberwa baani? Abataka. Ku lwani? Ku lwa Ssaabataka.
Saabataka bw'anaaba tatulaze bantu abo nsobi nnyingi ezigenda okukolebwa ezisaanyawo Buganda ate eno nga tulaba nga ye yazikulembera kubanga bano baazituleetera mu ddiba lye wakati mu kunyigirizibwa wakati nga tunoonya eky'okuzzaako tusooke twatule kubanga waliwo ekiseera ng'ekisigalidde ng'eddagala muyunga kwatula nkugambye Kisekedde akalembereza kaalinamu ekkonga kwali kwatula olulembelembe lwalinamu essaawa eno kwali kwatula omuntu ayinza okugamba nti Obwakabaka olowooza ensonga bulina kuzikwata ng'omuntu bwe yeetunuzaamu essimu. Kino ekirwadde kye tulina olunaku olwaleero kiri ku mitendera egisembayo. We bakwata akaso ne bakutemako okugulu obwa kansa kitegeeza ekirwadde kiba ku mutendera ogusembayo gwe waalirowoozezza omuntu oyagala okutaasa obulamu ate okumufuula omulema gwayagala okutaasa. Gwe waalirowoozezza nti omuntu ayagala okutaasa obulamu ate okufuula oyo gwayagala okutaasa omulema tikyekiba kisigadde kubanga abagagga beepanka bamanyi n'okugenda e Bulaaya babakyusa emisaayi. Endwadde ezibaluma bamanyi okugenda e Bulaaya babakole ki? Naye bwe kibanga kimwetaagisa kweyambulako kugulu gwe asigaza obulamu manya nti ekyo kyekibeera kisigadde. Ono bw'abeera kansa atuuse ku bituuka ebyawaggulu kakati yeetaaga kujjanjabirwa mu lujjudde takyali wa kukweka. Abaana be bafuna embuto basooka ne bazikwekakweka naye ekiseera ne kituuka ng'ekyo ky'obadde okuumye ng'ekyama ensi erina okukyeyoleka oba kirina okugyeyoleka. Kakati ebiriwo olunaku olwaleero biraga nti abasajja bali mu kusamarizinga Buganda entuufu kubanga Buganda entuufu etandikira ku nsalo nedda mu nnono ennono ezikuumirwa ebika. Buganda yafunda. Ng'ate obulanga obugifunza buyita ku leediyo ya bujajja. Siwali leediyo yakolera companies jomaayo ezo ezigula ettaka sales nga leediyo ya Buganda. Singa omuntu ajja okulangira ku leediyo business nga n'emikolo ebiseera ebisinga kwoba okuggalawo omwaka n'okuggulawo omupya Bukadeefu n'ebirala biwagirwa yo. Bwedde omwaka ogwokubiri manya nti luli wagikolera sales ennungi era kyekigikomezzaawo naye eryo ettaka lye batunda ly'eryabaani? Abo be bagulako ettaka be baani? Naye nga ku leediyo y'obujajja kwe kuyita obulango obw'okutunda ettaka. Buganda neefunda. Eyo ensobi bw'eba yaliwo ng'Obwakabaka tebugimanyiiko kizibu okugyeyambula kubanga tebwagyegaana. Nti wakati Ssaabasajja Kabaka eggulo nga yatujjukiza nti temwetundako ettaka naye ate omukolo kwe yatujjuukiriza gwabadde sponsored by Jomai Property Consultants egula ettaka. Era n'enkya bakola kaliisoliiso ne puroguramu eziddirira kwe bakeerera nti twebaza nnyo ba sponsors baffe abaweeredde omukolo guno okubeerawo. Bano nno teweerabya kuba wobaweera mention ng'obeebaza olina okwogera kye bakola. Bano nno teweerabira be bagula ettaka ku bbeeyi ennungi era be balitunda naye ng'oyogerera mu audience etagula naye ng'erina ery'okutunda. Kakati Abaganda oli bakakasa otya nti okufunzibwa kw'ettaka e Buganda Obwakabaka bwa Buganda tebwalinamu mukono kubanga tebwabeegaana. Tebiseera ebisinga bwe tuba tetulina maanyi gayimiriza kintu tusigazeemu waakiri agakyegaana. Kakati Buganda efunze ekyo bakimaliriza. Tugenze ku nnono abataka abatalina oba we basula
ne bakwata ekkubo ne bagenda ewa Museveni abaweeyo ku ssente bagule ettaka bazimbewo ekizimbe ekyaki abataka ekizimbe ekyo kye muzimbawo ekyaki abataka balina kutuula wamu oba abataka buli omu abeera n'obutaka mwe mwagala oteeseza ku byaki bye mubadde mutateesanga ebbanga lino lyonna tugambe nti okuva edda nedda Obuganda tebuliwo bulijjo abataka tebalinayo batuula kuteesa ezennono ne zifa nga n'amannya ga nnyinimu gennyini gagenda mu maaso n'okujja abaatibwamu amannya n'obuyinza kubanga bwe baayokya amasiro mu gw'ebbiri omwenda baali basaanyaawo ali kukaabya amaziga ndi mukaabya musaayi eya Ssaabataka nalyo bali mu ddisaanyaawo nti abataka babakopyeyo ssente bagule ettaka wakati wa Twekobe n'Olubiri ku luguudo lwa Kabaka Njagala. Ssaabataka abeera akyali Ssaabataka. Ssaabataka abeera akyali Ssaabataka. Kabaka meaning the mighty one. N'abalokole bwe baayagala okusuusuubya omununuzi waabwe Kristo Yesu baamuwa erinnya nti Kabaka. Kabaka meaning the mighty one, omuyinza wa byonna. Omuyinza wa byonna tayinza budomola bwa liita 5, ayinza njazi, ayinza nsozi, ayinza bizito. Kino ekizito we kiba kituyinze ng'era oluusi n'okukita tukito kikwatako waakiri twegaana abakiyambako kubanga bwe liba ddogo kitulogera mu lubaale wa kika. Omuntu akulogera mu lubaale w'ekika abeera mubi kubanga emmandwa weerinnya ku mutwe ng'erimba nti mugende eka munzimbire akasabo. Mugendeeko ekijja kya jjajja gundi mukoka akiyitamu nga mubeera ku ebyo ng'ekiyimbe bwe kyongera okukulya kubanga baakulogera mu lubaale wa kika. Kakati tuba tugenda okutuuka ku mulabo olw'okuba tulogedde mu lubaale wa kika ono w'omunda mu kika. Nasituka atokulaga obulungi bw'oli abagulidde ettaka. N'asiga ekifaananyi ky'enkolagana ennungi kyokka ng'ate nnyinimu atudde ku ccupa ntemeko. N'asiga ekifaananyi ky'empuliziganya ennungi kyokka ng'ate nnyinimu atudde ku ccupa ntemeko. Senga bano bino bye bakola bisaanyawo obwakabaka bw'e Buganda, bo obwakabaka obututwala buli byegaana butya kubanga tebwabyegaana. Singa ngenda ku dduuka ne baŋŋamba takaana kawali kazze ne kanona wano ebintu emugwe wakatumye okunona switi galeregerere nze ogwange guba gwa kukeegaana kuba ate nkya kagenda kujja kabbewo kintu ani agenda okuba akatumye. Kakati buli lwe tusensinga obulwa nga situlina amaanyi gabupoozinga oba gabustopinga ogwaffe gubeere gwakubwegaana kubanga tuyinza okufuuka ababi nga tulabibwanga ffeffe nnyini abaasaanyaawo obwakabaka bwaffe. The mighty one Kabaka, ebizibu ebimu ebiba bituyinze nnyinimu empalabwa oba obwakabaka bwaffe e Buganda ewamini kino tubyegaane. Tubyegaane kubanga kyonna ekirikolebwa abaana ba Buganda naffe bali tukyawa era balinafuwa nti ewaffe nga ewava olumba olutusaanyaawo eyaabwe akubiddwa eyaabwe. Omuganda bw'anattibwa ng'eno ono yeetimba bbula nti e Buganda akolayo byamageri era bamukubira mu ngalo wadde nga babikola ewatali kutegeezebwako kwa nnyinimu empalabwa mutaddibwamu.
abaganda bajja kulowooza tebibeera bimanyiddwako kuva mu bwakabaka obututwala. Waliwo eyagamba oyagala obwakabaka bufiire mu mikono gya kabaka ono, nyinimu tayagala bwakabaka bufiire mu mikono gye, bufiire mu gyani? Kubanga obanga agamba nti yakkiriza nti bugya kuggwawo naye yafa kimu kuvaawo, bufiire mu gy'omulala aliwa? Obwakabaka buno bwakulwanirira ng'obukoma ku ggwe, kyokka ate bwakuteekerateekera ng'obutakoma ku ggwe. Tuli ku NCK TV, teweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ebisigadde tukomawo nabyo mu bungi tovaawo.